ekintu ekisumbu wa Uganda kankyogera okuva leero kitugenda otambulirako bakiyita byanjigiriza. Ebyanjigiriza naawe okimanya omusumba bye bikwatiridde eggwanga lyaffe Uganda okulizza emabega. Mulimu abantu nga Mukama yabavaako nadda nga bangi nnyo mu Uganda nga bakulembeze. Kati Sawulo yamala emyaka 15 nga Mukama yamutta dda nga gundi yagaana omutta. Dawudi yagaana omutta. Tugambe n'omukulu si wali ngambe nti waliwo abantu abamu kati abantu abamu noze kyogera openly government gye tulimu mulabiranga ku bikolwa byabwe oba Katonda ali nabo oba tali nabo. Eggwanga lya Katonda tajja be batonde mwanyi tebayinza jega be batonde mwanyi ija mpola nkubuuza be batonde mwanyi munawe bwe twazze walalamu. Eno government ya Museveni ogenda kukabulya mwaka wetwaze kali kankule nanyini nsi agenda gikwata nanyini nsi yajekwa njogera mazima nga ndi mulokole njogera mazima nga ndi mulokole nanyini nsi yajeddiza Katonda nanyini nsi yajeddiza ekyo nkyogeza na bukambwe nanyini nsi yajeddiza buli kyogenda okulaba mu government njogera nga ndi musajja mulokole obalabanga abakyali obulungi bagenda sebengerera nera boyogera ekyo statement yafuna nanta kwata ako bayita Salimu Salimu nga bamwogerako olaba batandise omuteesaako nanyini nsi yakomyewo wacha wewe ate wakomawo tebamumanyiira we yakomawo ojjukira kyeyakola Sodoma ne Gomora zikirira Allahumma salli anti nze nkugamba kino nanyini nsi yakomyewo ate yagyekwatiddemu. Bano balaba bino nti Katonda yakuwadde kino. Sawulo ye yamuwa waawa Sawulo ye yamuwa anti uje batuga obukulembeze tugamba era kati oba Sawulo tebwava eri Katonda jebwa teyamuvaamu nziramuse yamuva ani yamwerondera yeke nyini nga abantu bamubanja Katonda ani yamuwa omukisa Katonda ani yamugaggawaza Katonda line ya Sawulo yafugako yani yafuga paka luberera yali ya Daudi kankutereze. Export TV to the world. Weewaawo nkwaniriza gw'olina mukwano gwange alaba Export TV olwalero ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi gwa Museenene ddaza 2024 nate tugobye bumale tubeeko ensonga ze tutemaatema oba oli awo zitegere mu ntegeere endala ennyo gy'obadde tonnafuna. Nze omwana Soda mbangawo muzaamugula gwe ndi naye bagamba omulamu tasamirirwa agenda kweyogerako then tukwanjulire ekitweso olunaku olwalero. Nsanyusa okulaba. Ndi musanyufu nnyo omwana Soda. Twasemba okwerabanga okola ku Mwattu TV. Oba 2 years down. 2 years down we did an interview with you about there were many things globally. Twakwata ku economy, twogera ku social life, twayogera ebintu bingi nnyo. And I thank God you're consistent in this. Secondly, you've grown up in media. Thirdly, I've been seeing you a good questionnaire. Fourth, you love Jesus Christ. Amen. Kyekisingira ddala obukulu. Kirungi nnyo abooluganda nga batambula bonna mu Kristo Yesu. Ekirala ndi musanyufu nnyo muganda wange mukyatambula mwenna. Abe tafugika naye olaba Katonda bayamba ne mukwatagana. Tuli tuti. Kabani bagamba kabani ku ndongo. Abe si myaka ena kati. Jigenda myaka ena sina jokka ena by the way. Ena kuva 2020 sena giri mu 5 2020 kumbanga mu 2020 ate byokola biri mature. We call it maturity in media. Nti okola investigative journalism nokola ne critical journalism. Kitegeeza nti oba okuze mu mawulire you are good and set to go for the political interviews. Wesirikira ateka sogamba oba good to go wena bosinga bangi obabuuzizaako. Nze Kisaakye Ivan mutabani w'Omumbeja Harriet musoke najjuuko okuva Nakirebe badde mawulire for over 16 years. Njagala Katonda njagala Yesu ndi musajja mulokole nnyo nga jengo naye tula Kristo 2:10 onywedde paka leero nkyayatula Kristo. Nkimanyi ndi mwonoonyi maaso ga Mukama naye Katonda nnyamba nansaasira tuli bantu era njira ne mugamba waye Yesu nze nsaasira ndi mwana wo leero kaganyi leero kiganyi naye sikulese tuli wamu. Njagala maama wange nga we neeyagala
nina omukyala tulina ne zadde mukyala wange Naiga Brenda tuli bafumbo kitiibwa kya Mukama mawulire natuuka ne ŋŋamba kansooke nteeke wansi ttawulo bannange ne bansiima kiki ekyagaano manya ebiseera ebisinga ebambeera wawummula mirembe siina TV gye nali nkoleddeko ba radio nga mbabanja era omusente zange bazimperanga mu budde era omulimu gwe nasembayo okukolako boosi wange kyamuluma nnyo ekyo nkimanyi nkimanyi ate era nakiwulira kyamuluma nnyo nga nva ku mulimu kyamuluma ne kimulumira ddala naye gwe n'osalawo n'osiibula bayibuli egamba nti kiri mu mubuulizi Ecclesiastes there is time for everything mubuulizi 3 waliwo ekiseera ky'okukola n'ekyokunnyuka boosi wange yali anjagala nnyo we nali nkyamukolera yatuuka alabika yakaaba n'amaziga ekyo nkimanyi nali nkola bulungi nali muweereza mulungi nnyo nali nkolera omusumba ekyo atakimanyi gwe bababuulira nali nkolera omusumba Ssennyonga kyamuluma nnyo nga nvaayo nengenda nenkolera omusumba Bujingo kyamuluma nnyo by the way nakolera omusumba Bujingo we bannondera n'okuba nga nze president waba religion presenters in Uganda nze akiikirira buli munnaddiini akola omuweereza w'empewo okola ku radio y'omulokole yeba ya musiramu bonna bali under me we bannondera awo kati eri bannonda mu Ejawo Entertainment Journalists Association Uganda nze president waabwe batwala bonna ekyaliwo naye ati tulina atukiikirira waggulu atwala committee yonna board fenna gye tukiika ku Ejawo bamuyita omukulu Habike president Habike tetwalya wekigambibwa naye tewali bujulizi we baŋŋamba nti soda yali akola ku Mwattu TV nti alina obujulizi nti weebuli naye bagamba nti soda yali akola ku Mwattu TV nti weempulira ati totunyumiza weempulira leeta obujulizi teeka ku mmeeza tebuliiwo katakolangayo kiwedde bakola mirimu kyabo abo abannama kuba tetugiraba kirungi nnyo buli boda okubaako n'abagitwala nditumutaba kyetwaze nga we mugamba nti tuyina buli wakuŋŋaanirwa abantu 10 oba 5 walina obbaawo omukulembeze kati Uganda eyina ba presenters abakola mu entertainment bangi kitegeeza walina obbaawo omukulembeze abatwala abali ku boodi bayitirivu nnyo Abike Jackstar Brandon Lillian Hope Kisashe Ivan Musudan Stickman Bakasuku Selector William Jacob Omutuze I love him so much my mentor political mentor he's my guiding by the way I want to thank Jacob Omutuze. I've never seen in our media fraternity a man like Jacob Omutuze and Omusawo Tinta. Those two gentlemen have worked a good journey in me. Bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Shout out to you Omusawo Tinta. Big up on yourself. Residing in Canada, Ontario of late, and Jacob Omutuze. Oyo musajja mugezi nnyo and he is a man akiririza muntu ali informed kati mukulu mu mawulire naye and he deserves his flowers ng'akyali mulamu. Kyokka ekinneewuunyisa amawulire bannamawulire enkya n'eggulo bayomba ddembe lyabwe lirinnyirirwa kyokka balina obukulembeze simanyi oba eddoboozi terituuka eri abalinnyirira oba lituukayo abalinnyirira ne balisuulirayo gwa naggamba. Waliwo abaana n'ebyana era ne mu ndiga mubaamu wolves emisege emisege egyo gye givaako okuvumaganya endiga sijja kumenya musege ki mawulire mulimu abantu abalungi fe we tuba tugafunyeemu nga tutambudde bulungi ku lwaki gwe togafunamu kitegeeza nti oli mu kifo kikyamu oba mu kifo kikyamu abe ebbanga lyabeeredde ku kamera eyandooza abantu abamu tebamulabangako alina byafunyeemu singa abadde awo nga temulina kamera eyo yammwe temulina laptop mulina control room yammwe kitegeeza muba mu kifo kikyamu munoonye be mulina okukola woba mu kifo ekikyamu ovumaganya omulimu ogwo nkatereeze woba mu kifo ekikyamu ovumaganya omulimu ogwo woba mu kifo ekituufu wenyumiriza mu mulimu ogwo okyegedde kitegeeza nti gwe avumaganya amawulire nti mabi oli mu kifo kikyamu kuba ffe abali mu kifo ekituufu tumanye engeri gye tuhandolinga mu challenges kisajja kikulu
Fena tukoledde under challenges. Naye woba mu kifo ekikyamu, you know how to handle the challenges as a man. Kati abantu abali mu mawulire, abali mu bifo ebikyamu, webajja in a handling manner ennungi, ne batuukirya obukulembeze bayambibwa. Bantu bangi abavudde mu makomera nga bannamawulire nga bayambiddwako ebitongole by'amawulire. Bantu bangi abavudde mu malwaliro nga bayambiddwako ebitongole by'amawulire. Bangi abadde tebaweebwa bulungi kasente kaabwe ne bayingirwamu ebitongole by'amawulire ne bayambibwako ne basasulwa. Naye ate ovaayo ffe tebatusasula, kale tebakusasudde, ogenda kukola ki? Bosi w'omutwala mu mawulire yakusasule? Era ojja vaawo baleete omulala kuba bangi abaagala ekifo ekyo. Eriyo akasanvu. Era nga akasanvu kamukamu. Era nga we ozikulema okusasula naawe b'okozesa. Noono zeekwatamukko naye erinda akuwe. Kuumamu. So mubaamu challenges mawulire naye ozikutta otya? Kintu kikulu. Mukoze ne Abe for a long time. You have challenges. Naye mulina ekibagatta nti abooluganda bita ebikoonagana bimala ne biddingana. Kisaache tetujja genda nnyo kooze eyo nayo sekito ogimanyi nnyo tuyinza osulawo. Banaye omukulu gwe ndi naye ku seeti ono yasooka n'aŋŋamba ensonga ze sigenda kukkisa, nali manyi osaaga, nali manyi tiiza era nakizzeemu jjo. Wakizzeemu n'okingamba ku simu. Omwami ono it's a presidential candidate material. Kyekigambo ekituufu. Yansuubiza nti eddaza 2026 ku ballot paper kwali. Kisaache tusooke twogereko katini ku ekyo. Ki ekyakusitudde akabanza okuvaayo gamba kangende ku lupapulo olwo nnondwe ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda? Mbadde mawulire emyaka mingi naye nga amawulire genkola musiba mu studio. I think I'm one of the journalists abasooka okutambula mu field ku street ekyo naawe okimanyi. Nze omu ku bajournalist abasooka okugyayo embeera z'abantu abali mu ghetto, embeera z'abantu abawangalira ku nguudo, embeera z'abantu abo abatambula. Nze journalist yasookera ddala mu Uganda okikola. Naye nga buli wensanga ebizibu eyo bansindika tugambire ku Honorable. Tugambire ku gundi tuli bubi nga nze ntuusa obubaka nga bwe babuŋŋamba. Bakutika no delivering. Nina omusajja bamuyita Fik Famous, yali producer wange. I love you so much. Yali musajja musiraamu n'amala naye atulabulokozi. I love you so much Fik Famous. Ekyewuunyisa amanya ge sigamanyi gennyini. Okomaawo. Muwonge Shafik. Aleka muwonge Shafik. Naye nga bamuyita Fik Famous. N'aŋŋamba naye ekisaa kye nkubuulire. Jangu ku bwa Honorable. N'anteekamu ekirowoozo n'aŋŋamba buli we tugenda bakutuma ebintu n'obituusaayo, kyokka ate obubaka bw'obatuusaako bano tebaderivalinga. Ate bwe tuddayo nga banenya ffe abantu temwatuusa. Tubagamba ne twatuusizza obubaka bammwe. Abamu ba Honorable nga batukubira n'amasimu ne batukanga. Tuyise mu kutiisatiisibwa. Tuyise mu kukangibwa. Fik Famous n'atuuka n'ava ku Top TV. Nenfuna omusajja gwe bayita Percentage ali awo mumpi Benon Percentage. Yali mwana namujja yajja ku intern au ku Top TV. Ngaze kola intern nemugamba toddirayo ddala. Ekola. Ngenda kwanjula mbakama bange kuba namusaba ntambule nange. Nze njagala nnyo okusitula talent. N'atambula nange ne mulaba mu talent ey'amaanyi. Nemugamba kati woba maze intern yo ddayo osome naye ng'okola. Percentage oyo twayimuka naye ne tuyimuka. Percentage oyo twatuukako era akayi nga tukola. Ne tusanga omukadde nga ennyumba ye eyidde. Agamba naye munnyambeko mutugambe gavumenti entaase ndi mukadde sente z'abakadde sizifuna. N'ebyange byonna biyidde siinawo ensula. Ne twewaliriza ffe okukwata mu nsawo ne Top TV nebaako kyekwatayo neyamba omukyalo oyo. Naye ate Percentage mukomawo n'aŋŋamba naye ekisaa kye tutambudde ebifo bingi. Lwaki tetujja ku ntebe y'eggwanga? Challenges ze tusanze mpitirivu. Buli we tutwalayo ebirowoozo mu bantu, abantu bano ba Honorable batunyooma. Like they don't deliver. Why don't we come and work for the people? Namuga Percentage ekirowoozo ekyo kirungi. Tugende twebuuze Katonda. Kyatwala ebbanga. Omuntu nali neebase. Ku makya Mukama n'aŋŋamba nti I've given you a new title. Kirooto. Kikyali kirooto ku makya. Nazuukuka ku makya ne njogerako ne Mukama. Njogera ne Mukama. Physically. Ate ku lwaki? Kisoboka omuntu watonde bamu ekifaananyi kyani.
Kyakatonda. Oyina amatu? Gayina. Tagalina. Simanyi. Watondebwa mu kifaananyi kyange. Gwe nziraamu. Anti kaakati awuzitamu kisaaki. Watondebwa mu kifaananyi kyange. Gwe nziraamu. Kyakatonda okusinziira ku Bayibuli. Olina amatu? Ngalina. Ye tagalina. Olina omumwa? Ngulina. Tagulina. Muddiremu awo. Kaakati woba olina omubiri Katonda agira mu bintu bingi. Asobola okujjanga mwoyo. Asobola kisinzira omwagadde otya. Ndirwa enjawulo nti gano si mayembe g'ekika kuba nago geetuukira. Eddoboozi lya Katonda lyawulwa nga w'onoogamba nti ono taata wange yampita ono neighbor ebbanga ly'owangadde naye. Bagamba birina obusobozi okwefuula kye byagala. Erya Katonda tebalifuula. Okwogera ne Katonda. Erya Katonda tebalifuula. Waliwo omuntu asobola okufuula eddoboozi lya taatawo. Era omanyi taatawo buki bw'ayogeramu. Nti ne waba alifudde awe no dadi manyako dadi akakola. Dadi waba mpita mulimu kaakola no yono dadi. Kisaakye nowenzijanga ndifudde sola kufaanana taatawo. Kati Katonda ebbanga ly'omala naye oyiga ennonoze. Kale gwe nga naye oli waanagamba nti amanye amayembe we googera. Kati nange mmanyi Katonda. Kasaatuuko oyo kifaalu yayiga. Oyo kifaalu kati nange mmanyi Katonda wayiga. Oyo bamuheyana. Nze simanyi mayembe we googera. Ne waliwo abamanyi we gakola ki? Bwe googera. Kati nze na stickinga nnyo Katonda. N'omutegeerera ayogera n'owulira. 16 to 17 years down the road. I know him. Myaka 16 mmaze naye. N'owulira eddoboozi ku makya. Mumanya nti yayogera. Oli newagezaako okulifuulafuula mumanya. Kubanga n'ebikeme ebyo bibaamu. Najja n'aŋŋamba nti I've given you a new title, the president. Ekyo yakiŋŋamba in the morning. Ne mmanya ne mugamba katandika okuntendeka. Ne mugamba teekawo obugabirizi nzireyo nsome. Ne nnyongera ku bitabo. Nsoma kiri Jacob Omutuuze n'agamba soma kino. Tinta n'agamba kwata. I love Jacob so much. Oh, he is a darling. He is a darling. Jacob Omutuuze n'omusawo Tinta. I love you so much. Soma ku kino. Jacob treats me like a presidential material. Na yachi kulabamu muli eryo bajja agala kuyimusa bwagazibwo. Kankulage nsomera message eno. Omanyi kisaje eryo nga bobera noga nti soda agannyo kola ku byamawulire kamuyambe. Jacob Omutuuze teyerimba. I have a mentor called Jacob Omutuuze. Nsomera message eno egambe ete wanamuweereza yagambye ate. Yes president. Yes Mr. President. Kakati njagala nsomera ebintu bino. Omanyi kirungi nnyo okutambula ebintu n'abantu nga bali mulamwa. Bali positive. Yeah. Nsomera I please ask for guidance which you teach me, mold me and make me. Yagamba acha. Amen. Papa, proud of you, bro. And always believe in yourself, Papa. Always, Papa, I will be available anytime you need my help. He calls me Papa. And here I say, we should find time and we meet, bro. Maybe you come to Namwaya division one day. And who is this? Jacob, DJ Omutuuze. And this man treats me like a president. Jacob Omutuuze teyerimba. Regardless bino bimulaba mu mawuli eki mukulembeze owaddala. Mu bulamu obwaddala. Obwaddala. And he speaks like a leader. Jacob Omutuuze ali ku level ey'okuyitibwa papa. Jacob Omutuuze yeetaaga kubuuzibwako. Tebuba bwagazi kisaaki nga bwe. Saali nnyo faani wa Jacob. Ekyo njogera mazima ndi musajja mulokole. Nali mpulira buwulizi naye nga kyensinga omwagalako kiri kimu. Akansolinga amaka ekiro. Yes. Ekyo kye nasinga omwagalako nedda saali faani we. Namwagalangako ekyo analysis. Bozi ne Selector Williams bamanyi. Kati omuntu anjagaza Jacob Omutuuze ate yali musawo Tinda. Omuntu anjagaza Jacob Omutuuze yali musawo Tinda. Yangamba Jacob Omutuuze ayina be yamuyambamu. Nentandika followinga Jacob Omutuuze. Omuntu omulala njagaza Jacob Omutuuze bali bamuyita agent. Ono akulukuta. Nangamba omusajja oyo mulungi anjirawo nnyo omubiri. Kwe kutandika laba wenyi mulaba mu political realm. Jacob Omutuuze we yalaba olunaku nganzize yangamba you are at the right match. You are at the right time. We have been waiting for you. Come and we teach you. Era ndi kubigere bye. Ye muntu yekka ne wemba nnyononya ajja nannuŋŋamya. Nangamba wano okoze bubi. Nze buli muntu annunŋamya kabe mwana muto.
nangamba kisache wano terezaamu wano okoze ensobi Jacob Omutuuze is a parent, is a father. Abantu bayambye abayise mu mikono gye nga tebali mu kamera be bangi, aweeredde abaana, asomesezza abaana. Abantu abali mu mawulire omwo abakutteko abamu, akutte ku baana bangi nnyo. Many people are there because of Jacob Omutuuze. Nabaate we tumulumbye mu political line. Olowooza Katonda yakola nsobye muteeka mu bukulembeze waali meeya. Era baga Katonda yagaba obukulembeze. Weebale nnyo. Kati waba Katonda yagaba ali ku level ya bwaki? Ya bwaki? Meeya. Kitegeeza abamunena. Abamunene nnyo. Meeya bunnamwaya. Tasuuliridde bannamawulire ne mu bukulembeze abaayo. W'omutunuulira is a parent material. Asinga nno abantu bangi betulabye abaludde mu media nga bantu bakulu wabula bakuze mu wawa. Tokubye? Sikubye njogera mazima. Waliwo okubanga wakula nga tukusubiramu advice gy'otuwa. Naye ng'ate mu kifo ky'okutu advising nga you are criticizing us. So olunaku nakulaba ng'ojja nakugamba bigambo ki? Oyinza okububira bideze kujjukira. Nakugamba I see a future in you. Tuula wansi otereere. Yiga engeri y'okubuuzaamu ebibuuzo. Yiga engeri gy'oku approachingamu omuntu. Era nakusanyukira nnyo tewasooka labikanga mu kamera. Wakolanga ghost questioning. Tobeerawo naye ng'omuntu bamulaba. Ezo interview gye ziri. Nnyo ku mwatu. N'ogenda n'okula. So when you are mature enough to question someone mu kamera. Okuba mu social life n'okuba n'eno mu political. Yes. Kati kiki enkulaga? Nti mulimu abantu abamu nga bakuze nga tubasuubira ogamba nti kati mutandi muzze soda mu bukulembeze mujje tubawabule. Because obukulembeze buba mu muntu wabawo ne ba advisor. Yes. Ne bayimuka nammwe nti kisaaki emba nnyo noona nga mpaba soda n'ojja n'ontereeza. Papa n'otereezaamu. Kati Jacob Omutuuze yandibadde agamba nti obwana buto bwefumba. Bwana buto bukikola beefumba banoonya. Jacob Omutuuze agenda mu myaka nga 2 mu mawulire. Mawulire obanga agawezezza. Ekinene nnyo aleka nsingako emyaka ng'eno oba 5 mu mawulire. Kati Jacob era mba muto muye mu mawulire. Kati nedda nefutu ayinza okuba yandirifunye. Naye yalaba president ajja eyeetaaga oyambibwa, eyeetaaga owabulwa, eyeetaaga okusomesa. Nannyimusa. Oyo w'amaanyi nnyo nga gye. Era mu bulamu bwange oyogera ku Jacob Omutuuze. Obwongo ziguddeko olutalo. Kaba kaweddemu. Ne omusawo Tinta. Kaba kaweddemu. Aba babiri. Kati n'omusajja omulaba muyita Osman Matovu Makubage. Namuwulirako. Oyo taata wange ate mu mawulire. Taata wange mu mawulire nnyo lwakuba ye atya politics tamwagala. Kati obwanga tuli ku ntebe eri gye twagala. Tetwagala nno na ntebe ffe wabula twagala kukyusa bukulembeze. Kuba omuntu ayagala entebe aba ayagala kufuga. Yes. Ffe twagala bukulembeze. Okufuga kyanjawulo n'obukulembeze. Kikyasoboka mu Uganda ofuna obukulembeze. Katonda yaleeta ate yajjawo. Wali omanyi nti Gaddafi anaafa. Tiyali w'amaanyi nnyo. Waali. Kaakati Katonda yaleeta ate yajjawo. Kati obukulembeze bwe tulimu. Entebe ekusanga mu bukulembeze. Entebe ekunoonya. Naye ate gwe w'oginoonya eba nzibu yakufuna. W'oba mu bukulembeze entebe ekunoonya. W'obanga obadde active mu bantu soda yaba atukulembera. So si gwoba noonye njagala bakulembera. Gwe ojja banenze njagala bakulembera. Bagamba ono dictator. Naye bagamba bannaye soda tumulaba yenyigira wali mu kino obukulembeze. Owulyako ekintu kye bagamba diversion nti oyo mutuma alina gwakolera. Bingi babyogera kuba ne Yesu bamuwakanya. Tebanabigambako ggwe. Bingi nnyo n'okunvuma banvumye. Ne mmanyi kyenjagala. Ne Yesu bamuvuma. Tofaayo. Bamuvuma bagamba kyokka ng'ate bagiridde be bamuvuma. Mbu state agent. Yesu bamuvuma ne batuuka n'omuteeka mu bukulembeze bwabwe nti alina oba bamusindise diversion. Naye ate Yesu n'abagamba nti Kaisaali mumuwe ebibye. Katonda mbimuwe. Kati era Yesu bamala mukkiriza nga mission yetuukiridde. Time is there. Let time tell. Actions speak more than words. If I'm a state agent, you'll see it. Otegedde. By the way, kisaakye yo line ya profile y'obukulembeze bwo. Tujja gyogerako kuba nayo teggwaayo. Kati buli oteeka akawummuza gwe baako wona oti nga kisaakye tujja kujjanga naye
togere ku nsonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga. Mu ggwanga. Nga bw'ozze nti oli mukulembeze ffe tugenda tutandikirawo okwanjulira ebizibu ebisuza bannayuganda ku tebuuki. Bingi ennyo. Kati ebimu ku byo obudde buneeno ebifuuse baana baliwo tugenda tutandikira ku nteekateeka ez'emmwanyi. Ggwanga lyonna tumamala. Enteekateeka ez'emmwanyi. Sooka weebuuze mu ggwanga lyaffe emmwanyi yava ddi? Eruddewo. Emmwanyi yatandika ddi? Yayanjulwa ddi? Yaliwo ddi? Ye yava ku kyeyitibwa emmwanyi. Otuzizaayo mu kutuumwa. Anti kati tosobola kutegeera kintu ky'otamanyi gye kyava. Ogoberera otya kisaakye nga tomanyi gye yava. Nga tomanyi gye yatandika. Kale nzize njagala bwa President of Uganda amundabe. Gwani. Ani akuzaala? Obadde okola biki? Obadde mu bantu? Tukulabyeko wa? Otegedde? Nti kisaakye akoze wano. Akoze yakoledde abantu. Otegedde kyenkulaga? Tutandikirawo wennyini. Kaakati mu Uganda muno edda twalina emmwanyi gye bayitanga rabasita. Yakulanga mu nsiko. Mu bibira bire. Mu bibira. Gye yakuliranga eyo nga gye era bagiyitanga wild coffee. It was called a wild coffee. Nga gyebeera eyo mu bibira. Naye mu mwaka gwa 1914 abawalabo abajja mu East Africa ne ba introduce nga gye bayita Arabica coffee. Arabica coffee eyo bagireeta mu ggwanga muno ne tujyaniriza okufuna ebika bibiri, Robusta ne Arabica. Ey'Abawarabu n'eno kansangwa. Naye ate eno eyaffe kaasangwawo esinga kumerera ku ttaka lyaffe wano e Uganda. Ku ttaka lyaffe Uganda ddungi nnyo ku yo. Era bannayuganda miliyoni 15 active population be basinze mu ggwanga eno Uganda okuganyulwa mu mmwanyi. Ng'oggyeko abakadde n'abato be basinze okuganyulwa mu mmwanyi. Era emmwanyi eyo eyingiza ssente nnyingi okuyamba ku bantu bali abawansi. Kati emmwanyi ndowooza abantu bategedde gye yava. Yasooka kukulira mu bibira ne tujyaniriza. Kati Arabica coffee eno wejja ne yeeyongerwako nayo. Naye nga tuffe Uganda we are based on Robusta. Eri eyaffe enkadde. Enkadde nno ddala ddala. Kitegeeza emmwanyi eyo baagisangawo ng'etuyamba. Era bajjajjaffe baalinanga n'omuze ogugamba nti tutte omukago gwaki? Gwa mmwanyi. We mwattiranga omukago gw'emmwanyi kitegeeza emmwanyi yakozesebwanga ssente. Kubanga omukago gwe mutte ennaku zino guba gwa ssente. Nti mpa nkuwe tukole endagaano. Nti onguzizza ettaka lyo nange nkuguzizza ettaka lino. Mpadde ssente ne nkuwa ettaka. Kitegeeza kati ssente ze ziriwo. Waaliwo barter trade. We twava mu mmwanyi twava mu nsimbi ne tudda mu mmwanyi ne tudda mu barter trade. Katuli mu ssente. Nga terezeza bulungi. Twava mu nsimbi ne tudda mu mmwanyi kubanga ensimbi edda zaali nga nti uleeta ensimbi nkuwe. Ne bagamba abasajja bano batonda bagamba nti kiki kyekyo tusobola okugamba nti omuntu aleete tumuwe nga kizibu kyakufuna. Kyabanga kizibu kyakufuna. Ng'oli agenda okikuwa aba akitegeeza. Aba akimanyi nti kya value nnyo. Ne bagamba tuleete ensimbi tuzibuzeewokko. Ng'okufuna ensimbi ezo nzibu. Ozijjukira ensimbi. Zene zirimu ebituli. Baziteekane ku mbuga. Ne tuzijjawo ne baleeteyo emmwanyi. Kati mu kuleeta emmwanyi ng'abantu kati abagiyina ate kati basajja balina amataka. Nja kati gundi alina ettaka kati nange ampe kino ampe emmwanyi nange muwe kino. Kati emmwanyi ne ziva ne bagamba kati emmwanyi abazirima bangi. Kati tukole barter trade. Efuusa ya jjenjeero. Tukole barter trade. Nti mpa kino nkuwe kiri. We twava mu barter trade kwe kuleeta essente nti kintu kye tusobola okuleeta nga tekiri mu bantu nga kizibu kyakufuna omuntu akikolerera okifuna ze ssente ne zijja. Nga kirina value. Sigamba nti kati nkuwa kiro ya sukaali ompa ettaka. Kuba gguba mu bwetaavu bwa kiro ya sukaali. Kati ate ettaka nga lirina value okusinga kiro yaki? Eya sukaali. Kati nga abantu balaba nti ng'olina okuleeta ekintu ekijja mu ekyo. Ekiri worth ettaka. Kati emmwanyi eyo gy'eva nejja. Emmwanyi ezze ekula munnange nga tugimanyi nga cash crop mu Uganda. Era emmwanyi ezze yeetongodde. Naye munnaaye jujjuuzi wano omukulu oyo gwe bayita Frank Tumwebaze
omumanyi aliko minisita wa tekinologiya kati munnaye ali mu agriculture ye n'avaayo nga ye n'agamba mbu mbadde nteesa ku lwaki ebitongole ebimu tebigattibwa mu bitongole ebirala kuba bitwala ssente nnyingi tukaterezemu ayivo abantu asobola okujjayo engayo but there is someone behind him anti there is no smoke without fire kitegeeza soda tosobola kujja kulabibwa muntu nga abe taliiwo tekisoboka kale weekwate weeditinge weetwe streaming live era walina obbaawo teamwork lwakuba balaba ggwe musajja watu abe tebamumanyi tebasobola nakumanya nti abadde ajja emmotoka n'agipaakinga mukuba n'emusabula wuli eri azunga na waya wuli eri kati ali muzunga na waya anoonya masannyalaze kati gwonyumirwa kitegeeza Frank tumwebaze minisita oyo ayina be yatuula nabo bagamba noogo nkigenda oleete kino kale oyagala kuŋŋamba nti obadde osaasanya 1 trillion and 300 billions mu bitongole ebyo mbu UNRA ebadde yokka ne WACS eri yokka kati mubigatte UCDA ebadde yokka ey'emmwanyi ne agriculture eri yokka obadde obiraba ddi luli eri luli obadde tobiraba yewa byawula tobiraba yali abiraba wali obiraba kulwaki from the start wakigattirawo ne mu lwaki mugaana obwegassi nga gavumenti egambye bwe busobozi bwerina kale weebale nnyo tuwe obwegassi otuwe n'ensonga gy'otuwa teri mu ggumba kyogamba emmwanyi eno yokka oba nti kale ogikutte kale oba togikutte gigatta mu agriculture eneremesa ebirala otambula ku lwaki biri eri ebirala byotataddeeko nnyo maanyi nga organize ezibbibwa mu malwaliro ne zitwala ebweru nga tozoogerako nebbiru mulemi ogiyisa ku lwaki ebyo bbe tobyogerako tugambe nti sente z'oteeka mu mmwanyi muno ze zigenda okuyamba enguudo zikola kubeera eri ezikoleddwa ng'emmwanyi erina ekitongole kyayo weebale nnyo nebaayo ne ssente ezibbiddwa kitegeeza nti makkati awo waliwo ekyebuuzibwa kinene nnyo olowooza ki baagala kubba ssente si kirala yiiyiza mubi wa musolo badde manyi nti emmwanyi eyingiza ssente nnyingi nnyo ate yali nnyo ebiseera yali nnyo kati kulwaki uli abadde wansi mbali temugigatta ekyo nno kibuuzo sooda kulwaki uli abadde wansi nga oba togifanako kulwaki saawa eno woogigatta badawe kimakinga sense ekibuuzo ekyo bwe badde tekola nnyo nga teyingiza nnyo oba tetugirabayo bagispendingako nnyo etandise okuyingiza ennyo oba oli awo eyinza okwetengera muganda ate mune gavumenti yaffe ene bwetyo weekola ebintu gavumenti yaffe eno kyekola weraba ng'ekintu kirinnye nnyo yonga ereetawo ebyakyo gavumenti eyagala kuggyako bantu mmwanyi ezeetundire nga bwe baali batukoze ku mafuta mwaka guli oguwedde gavumenti kye yali eyagadde mbu buli muntu alina ttenda y'amafuta bagimuggyeko bagikwasa omuntu omwasuubula amafuta ono ajja asappulayinga weewacca weefunga mbizi mwategerera ekonomi oyagala ggwanga kkula oba badde makiyinza noyambako monitoringa ebisale obadde tobimonitoringa monitoringa naye buli omu kisa kyayima ekasuubi n'agamba nze amafuta gange ngatunda zino olina email omukulembeze kyakola akola bw'ati yita abo ba stakeholders batuule balina akakiiko kaabwe balina abakulira oyogeddeko naye oyogeddeko bo nabo owulidde bye balina kuba buli bukulembeze buba ne manifesto yaabo si bwe guli ng'ogisomyemu constitution yaabwe ogisomyemu goals zaabwe ozisomyemu vision ozisomyemu mission yaabwe ogimanyi nti tonnaba gw'okeere ku makya olw'okubanga olwo kyoyagala okuyisaawo obbe ne famire yo gwe n'okeera ku makya gafula n'oyisa buyisa kyoyagadde tetuvumirira naye twagala tusomesa eggwanga ompulya muganda wange twagala tusomesa eggwanga nti abasajja baneno bo kye basinza okukola kiri kimu baagala waliwo kye bayita we twalinga ku ssomero waliwo ekintu kyetwayita nga taamu egenda nga mumaze ebibuuzo bya senior 6 twayonoona nga ne desiki tuziyimirira waggulu nali HP ng'ate bampulirira munye obukulembeze nabujja wansi nzize nkula mu bukulembeze kati ku ssomero nali HP naye olwamala HP n'ayisa order teri mwana akkirizibwa kufuluma nkya na kitabo ng'abadde akisomamu oba nga pepa abadde agikola
byonna tusula tubiyuzizza tamwegenda kuba kwonoona amakeesi abamu twaddayo bagasaze abamu baddayo bagalinnye ebidomola twayasa ekisinga ekya mama wange yatuuka n'aŋŋamba amasuuka ge naggulira ssebo ogakomezaawo nga mulimu kitukwegamba obadde olwanira ya mama wange yaŋŋamba ekigambo yaŋŋamba nakusindika kulwana oba nakusindika kusoma ne mugamba maama akatebe kyalina mugaso naŋŋamba sente zange z'oyonoona kati nange kyekibuuzo kyembuuza gavumenti eri mu buyinza nti ttaamu eno nga tutuuse mulaba mugenda mwonoona oba sente zaffe ze mwonoona oba kuba zaffe nga maama we yambuuza amasuuka gange nze yagagula mbadde nkusuubira okugakomyawo bato bagaganyirweyagala amapya gano gasigale kale gwe genda kati otuusa okola weekolera agago kati maama wange kye yali antegeeza nange kye ŋŋamba gavumenti nti mwagala eggwanga erijja musange nga abaana basange nga mulyonoonye kiki kuba buli kimu mukyonoonye gw'ogamba nti emmwanyi tugigatte eno emmwanyi yeetengeredde kinene nnyo bayite kankubuuze mukozi waliwo speech gye nawulira mu parliament ng'omukulu omwagamba tebafuna numbers emmwanyi eno erinayo ebitundu mwekoma kozi nagenda aba nga ate omugendo guno gufuuse guyingiddemu obusosoze mu mawanga active population mu Uganda miliyoni 15 ababaka bonna abakiika mu parliament ya Uganda 90% gye bakiika waliyo emmwanyi bagirima kitegeeza kya Uganda yonna genda Mwaluwa genda wa anti Buganda yesinga okupracticing ebyokulima central practicinga nnyo okulima farming mu Buganda y'amaanyi nnyo nnyo olw'embeera bingi nnyo kale ne bajjajjaffe bino biri ku nsikirano nti wogenda Mwankole balunzi nnyo wogenda eri Mwaluwa baabulo nnyo buli omu alina kyabeesingako wogenda waliwo kyebalima kati mu Buganda wano tuli nnyo ku mumwanyi kyova olaba ne Katikkiro wa Buganda yaleeta programu egamba emmwanyi terimba n'agenda ng'agabagaba endokwa nga tonna bakola kintu ekyo nga tebana bakuyisa kintu kino bandikoze sensitization n'osooka oyita mu bantu ng'obasomesa bw'oba oyagala kukwata mmwanyi gigatta eno sooka okole sensitization yita mu bantu ng'obagabira endokwa yita mu bantu ng'obaagaza si kyatteeka nti gwe mugenda veri mutule butuuzaawo musale ntya maama n'omwana taata alambe oli bw'akola statement ekitegeeza n'olutalo olutunudde region y'emu era wekitegeeza mbuuza lwaki kubanga bamanyi nti mu Buganda waliwo amaanyi kale kansoke nkubuuze abazungu bagenda okujja wano mu Uganda basanga Buganda yeetengeredde oba nedda basangawo ne chief Masaza taata wo yaani erinnya lye Kateregga Kyembe buuza mwami Kateregga Kyembe nali mukozeko interview ya Federal taata wo mugezi nnyo omusajja yannyonnyola Obuganda gye bwava ng'akaba n'amaziga buuza mwami Kateregga Kyembe akubuulire namuggyako interview for 4 good hours namwogera ku kyekyo anti omuntu ayogera amazima musumba gaba gamuva munda ayogera kyamanyi ayogera kyalaba ayogera kyategeera yayogera n'atuuka n'akaba n'amaziga naye Buganda eno bagisanga yeetengeredde mu kwetengerera twalina ba chief Masaza twalina baani twalina abantu abaali baddukanya ku ntikko mpaka wansi kaakati wabasanga nga twetengeredde ne president yasooka okufuga eggwanga lino bamujja muki mu Buganda yali ani Muteesa Sir Edward Muteesa Ssekabaka Sir Edward Muteesa yasooka okufuga Uganda eno era bamafiya ne bamubuzaawo nga bategedde nti Buganda bwetongodde bugezi Obuganda buno bwava ddanga bumanyi era kyova olaba baatujja abasajja bano baatwonoona nnyo amannya nga bagamba Baganda babbi muli bankwe tuli bankwe omuntu asukkirira obugezi ennyo bamuyita ekyo soda nze nnyinza okuba nkuula muddo muno nga mwezi gy'ekikumi kyokka gwe n'okozesa amagezi Mukama gaakuwadde nze omuddo gwenkuula obukuuzi okumala omwaka sente nezifuna gwe n'okozesa amagezi Mukama gaakuwadde nga tobye toyayiza n'ozifuna mu wiiki emu ne tugamba soda mufere mubbi naye nga ina actual sense Mukama
yakuwa amagezi n'ofunira oli walemereddwa buli ggwanga mukama alina kye yaliwa abasoga muvaayo basawo abasoga bavaayo abasawo bayitirivu nnyo okuva mu busoga eyo naye gavumenti kye yakola nejja nevumirira eggwanga eryo nti bategeerera ku myaka 4 omugigi ogujja gukitegeere nti abasoga basiru kyokka ng'omusiru yakujjanjaba n'owona aba generation eyimuka bategeere nti abaganda babbi baleme kwesiga mu office kati bakimanyi nti ate guno omulembe oguliko era.com mugezi nnyo more than what you expect and what you think because bamanyi nti obukulembeze buli mu kutambula buddayo Bible egamba nti abasooka balibeera ab'olubereberye naye ate abantu abamusinga tebamalayo kyawandiikibwa ekyo naye ab'olubereberye we balidda siwa kiri musumba ab'oluvannyuma ebalidda siwa kiri abasooka balibeera abasooka balibeera ab'oluvannyuma naye ab'oluvannyuma ebalikomawo yali ekibeesinga ku Isirayiri naye ab'oluvannyuma we balikomawo munaabawulira abali abasooka bannansangwa abasooka balibeera ab'oluvannyuma si bwe kiri naye ate nabana ab'oluvannyuma ebalidda bali ku Isirayiri kaakati wano tuli ku ggwanga nti kale muvumisiza buli kimu si busosoze mu mawanga ezokola si busosoze mu ggwanga buli ayogera ebigambo ebyo mpulira nti goli tribalist siri tribalistic nze nkwotinga Bayibuli kyeyogera si bwe kiri nze buli kyenjogera kiri bibiriko kati gwe wakanya Bayibuli owakanye Katonda kale kyogere mu lwatu nze mpakanyiza nga ne Bayibuli egamba nti oyo yenna ali wakanya Bayibuli alisalirwa omusango si bwe kiri aliyongeramu n'alitu kati nze nkutte kyawandiikibwa kya Bayibuli kyedireetingako kale gwe giwakanye Katonda akulabe n'ensi ekutunuulire nti soda awakanyiza ebyawandiikibwa bya Mukama kati ate nga ebya Bayibuli egamba nti ebyeggulu ebyensi bituyigiriza ebyaki kati bye bimu siwa kiri musumba kaakati kankubulya ekintu kimu soda nti we tuba tukubye tooki ebyensi bituyigiriza ebweggulu kitegeeza nti ebyeku nsi kuno ate ebyatandikibwako bituyigiriza ekigenda okujja obukulembeze bwali bweto you know the powerful kingdom in Uganda is Buganda kino tetugenda kisibusosoze this is non tribalism nawo kimanyi nti kabaka Ronald Mwenda Mutebi waavaayo buli omu akimanyi twakirozaako 2019 28 twazeemu kirozaako wano nga bamututa omujjanjaba naye 29 kusezibwa kale ekyo kale bali gwali mulembe gwabali kati ku mulembe gwa .com balabyeko ne bateeka bambi Katikkiro ku makiye kuninga musajja watu nakola obutawera ne bamafiya abaali baagala okutta kabaka ndooza ne batya gomanyi kabaka nga bamubanja mu Amerika wa Buganda bamubanja mu Amerika bamubanja mu Arua bamubanja Kochi bamubanja wawa video jenabe yava mu Toro ebanja kabaka ababingo bagibanja abacholi bagibanya abanyongoli babanja omuntu ogwo kabaka ne tutegeera nti omusajja wa amaanyi kitegeeza waaba ow'amaanyi n'obwakabaka bonna mu ggwanga babayina ne meeting zaabwe si bwe kiri era babako ne bagamba nti bakabaka bayina komiti ezibatwala kisa kyamaanyi mukyagalina nga mulina ne slogan egamba Buganda ku ntikko andi kiri bwe kiti n'ekintu kye nagambye simanyi oba wakitegedde bulungi soda abantu bakuŋŋaana nga basokka mu 10 oba mu 2 babaako n'omuntu abakulembera bakabaka abo mulayi mu nsi yaabwe ey'obwakabaka bayina omuntu abakulembera kitumulonze kakiiko ffe gye tutaba asookera ddala ku ntikko kabaka w'abakabaka ye Katonda oyo tebamuteeka mu ebyo kati ku nsi kuno mu Uganda yaffe bakabaka bayina akakiiko kaabwe ngoloza kabaka bave ne bagamba nti kabaka Ronald Mwenda Mutebi agenda kujja eno wabula alina kyagenda okukola baba tebabiteesezaako mu meeting ne speech asoma nsome kitegeeza nti bakabaka balina gye batuula nga bakabaka abalangira bakatikkiro bawuliziganya balina obwakatikkiro obubafuuga era ne Buganda erina obutikkiro buli wali eri
lwakuba owekitiibwa tabubeeramu simanyi lwaki tabeera mu butikkiro bwe naabeere mu butikkiro bwe kikyenkulaga mu byonna nti buli omu abaako amukole baga nti mukama nsonyiwe erinnya lidduyisa mukama nga saddeko kabaka naye bwe bali muwenda mutebi ono atukulembere kubeera yasooka kuba Ssaabataka nga yakulira abataka muwenda mutebi tukulembere kubanga feesi yo nnene kati waba muwenda mutebi bamugambe tukulembere feesi yo nnene kitegeeza nti bamulembemu obwesigwa katondoloza yali tamanyi ogamba nti mu Uganda yonna pulezidenti agenda osooka ngenda mujja mu Buganda Katonda yali tategeera ogamba nti mu byonna byonna ebigenda okutambula eno kangifuula ey'amaanyi tukkirize nti waliwo abasukkulumu kati ensonga lwaki babakuba era yensonga lwaki omukulu yayogera era ono we yavaayo n'agamba nti make sure the Bagandas don't get enough numbers n'abakyoli baavaayo kiri baavaayo naye statement eyo ku mukulembeze temwalabye nga n'abantu ab'enjawulo baavuddeyo okuteesa ku nsonga eyo ku lwaki baavuddeyo kitegeeza waliwo feedback eva mu Bwakabaka emmanga nti n'abakamuswaga ebukooki nabo bagambe kiyayogedde kikyamu n'abatoolo olaba omukama yakyemulugunyizaako kikyamu kitegeeza bamanyi we bakuba Buganda buno bwalala bwangu bwakusottola otema omutwe wansi ekiwuduudu tekirina mugaso okyagede kyenkulaga wotema omutwe ekiwuduudu tekirina muki mugaso kati kyekyo kyengezaako okujjirayo nti mu buli sector kubaako omuntu ali ku top and accept he is on top oba toyagala mulimu abantu nga mukama yabavaako nadda bangi nnyo mu Uganda nga bakulembeze kati Sawulo yamala emyaka 15 nga mukama yamutta dda naye nga gundi yagaana omutta Dawudi yagaana omutta tugambe n'omukulu si wali ngambye nti waliwo abantu abamu kati abantu abamu noze jakyogera openly gavumenti gye tulimu munalabiranga ku bikolwa byabwe oba Katonda ali nabo oba tali nabo njagala nnyo okwotinga bayibuli nze obukulembeze bwange mutwale nnyo mu bayibuli munaabalabira ku biki ku bikolwa byabwe ne ku bibala bye babala genda osome Petero ekisooka mumerenga omuti gw'ebibala kati omuti gw'ebibala guli bayibuli gweyogerako kweri ye gavumenti byekola endagaano empya egamba yagala mulirwanaawo kituufu ye gavumenti eyagadde omulirwano ono gwe kale kubamu akafaananyi gavumenti ekwagadde nze ngaze gukyogere mu abantu bakuwulire nti gavumenti eri mu buyinza eya NRM ya Mwami Museveni enjagadde gukyogere nti gavumenti ekwagadde nze tenjagadde kuba singa enjagadde yantandikidde ku education system yaba wa UPE USE John Speaker andisizaawa Sayon Restanira anyambirawa gwe twatusomako Mau kati wuyo ye Mau yali eri ali mukulya ye Mau musomala kwena tusomala kwena ebere erimu bakatiringa sache tuli mu kusoma who was the vice president of Uganda in 2001 why did Mansa Musa transfer his capital Mau rebellion Majimaji rebellion yeyo Majimaji anti ze sakola history nakola divinity ku HS nakola divinity je divinity yangasa kuba namufunamu oyo yali mulungi okusomebwa naye kiki enkujjirayo tutandikire ku education system nti bye Mwami Museveni ne komiti ye bakwata abaana baabwe babasomesa ebweru bamuhoozi basomera eri maje bajje wano Natasha babatwala eri okusoma business bajje wano bani simanya balwaboogani bagenda eri kusoma bajje wano goli myaka 2 osoma mwana wattu n'okuwasa mu famire zaabwe tebabakkiriza bakuyita mu nkuseere baagala basomedde bweru si gwe asomye history kitegeeza nti omuntu anjagala kyusa education system
kuba lino liringa komera fo ekintu ekisumbu wa Uganda kankyogera okuva leero kitugenda otambulirako bakiyita byanjigiriza ebyanjigiriza naawe okimanya omusumba bye bikwatiridde eggwanga lyaffe Uganda okulizza emabega soda kimuli kyowulira kyotegeera ennyo mu nsi abe yaŋŋamba ekintu ekyekuusa ku kwogera kwogera okifunyeemu ki mu myaka gineena taata tuveeyo eyo mbuuza okifunyeemu ki mu myaka ena kale biki byogamba nti nfunyeemu kino mu kwogera kisaaje tuveeyo naye ng'olina byofunyeemuko kati singa watandika okwogera ng'olina emyaka ena ng'osoma n'okwogera okwo singa oliwa ndi wala weebale nnyo gavumenti ekwagadde awe baterina kyenjagaza mu kwogera kw'oyogera SS kyakuyambirawo yadde n'akamu mu kwogera kw'oyogera sayansi akuyambiddewo abe ekikere kirinyira oba okutta kamera eyo Sir John Speaker alina wakuyambira kitegeeza gavumenti temwagadde yamukonya emyaka mekeeji omusumba ono singa gavumenti yateekawo nga walaba za America nti tuteekawo Bible study nti omuntu ono agenda kuba public speaker atwaliramu ebintu bingi Katonda wakuyita ekirabo kyo kirabibwawo ng'oli muto ne bagamba nti omuntu ono ayogera katumusomese public speaking and public management womala ogisoma ekirabo kyo kikula oyiga engeri y'okwogeramu n'abantu because Katonda akuyise kulyowa myoyo ensi n'ekumentali weebale kyova olaba psychologist bagenda ne basoma okulyowa emyoyo that's why I give shout out to Kasuku yakola psychology Kasuku mulabe enjogera gyayogera ennaku zino era njagala kwebaza nnyo Andrew Kyamagero Andrew alina kyayambye ennyo ku Kasuku oyo amutereezezza omulimu gwe yasoma namugamba Kasuku wasoma kino practice it va mu bino biyereyere ate nayiga n'asoma namugoba mu ddomu nga nze omukulu Jacob omutuuze wantereeza nti kati watondebwa kino vaayo dda wano bino bye wasoma byotegeera kati dda wano nkutereeza tandika practicinga kino fe tutambula kakuyege Jacob omutuuze oyo akutambuza tambula wano laba kiri kola kino he is a teacher tumalirize ensonga y'emmwanyi kuba tetujja vaayo kati ensonga y'emmwanyi nti baatuuka ne bagamba nti don't let the Bagandas be with enough numbers ensonga eriemu baategeera nti Abaganda Genesis y'emmwanyi weeva singa Abaganda babatemako omutwe bano bajja kuba teboogera otegedde omunkosera ali Masaka bwe kikeera ku maca gavumenti omanyi gavumenti bijjanga ebisaaga n'ebimaana ne biyitawo agenda kukosebwa tajja kukosebwa eggwanga lya Katonda tajja be batonda emmwanyi tebayinza jjega be batonda emmwanyi bijja mpola nkubuuza be batonda emmwanyi munaye bwe twazze walalamu eno gavumenti ya Museveni ogenda kukabulya mwaka we twazze kati kankuule nannyini nsi agenda gikwata nannyini nsi yagyekwa njogera mazima nga ndi mulokole nannyini nsi yagyeddiza nannyini nsi yagyeddiza ekyo nkyogeza na bukambwe nannyini nsi yagyeddiza buli kyogenda okulaba mu gavumenti njogera nga ndi musajja mulokole obalabanga abakyali obulungi bagenda sebengerera naye era bw'oyogera ekyo statement yafuna nanja kwata ako bayita Salimu Salimu nga bamwogerako olaba batandise omuteesaako nannyini nsi yakomyewo waacha weewe ate waakomawo tebamumanyiira we yakomawo ojjukira kye yakola Sodoma ne Gomora zikirira Allahumma salli anti nze nkugamba kino nannyini nsi yakomyewo ate yagyekwatiddemu bano balaba bino nti Katonda yakuwadde kino Sawulo ye yamuwa waawa Sawulo ye yamuwa anti uje batugaba obukulembeze bubeeri Katonda tugamba era kati oba Sawulo tebava eri Katonda jebwa teyamuvaamu ziramuse ani yamwerondera ye kennyini nga abantu bamubanja ani yamuwa omukisa ani yamugaggawaza layini ya Sawulo yafugako yani yafuga paka lubeerera yali ya Dawudi kankutereeza era mu lunyiriri lwa Dawudi nkubulire mwe mwava ne Yesu naye singa Sawulo teyayonoona biri mwe mwandivudde olunyiriri lwa Yesu naye mu layini ya Dawudi ate mwe mwavaani
kitegeeza obwakabaka bwakyuka naye ng'ate Katonda we yaviira ku Sawulo nga Dawudi akyali muto naye ng'abantu ababulaba bo bagamba abantu balimba yamuvuddemu ddi era munnaye we baali jajja mwami akulita na lubugo lubaale mubbe ate yakyamulina kuva ddi kino kyenkugamba mba mwami Museveni webale kuweereza ggwanga naffe tukusaba leka enkyukakyuka ebewe mu bulungi leka akalulu katereere oleme kuteekamu buno bugongoliro bubaddemu obubbi obukumpanya obubaddemu leka akalulu kabere ku layini entuufu otherwise wootakikola ku nsonga y'emwanyi lwaki tetusiibula tugenda siibula naye nga nze kyensaba gavumenti kiri kimu gavumenti muleke emwanyi y'abantu ebagasenga we badde bagasa nga mubadde temukiinaamu mukono ng'ekyali wansi era mukijjeemu omukono ng'erinnye emuleke Abannayuganda beeyagale otherwise emwanyi simu abaagitonda wabula mwagala nono Franka tumwebaze alekerewo byalimu ebyo luli abadde alinda ki mune abasajja abo beesigisa emmundu kyokka ffe twesigisa Katonda tokyewuunya nti tukoze interview ng'enkuba tetonya netusanga wano that is a blessing so kikyengezaako okulaga eggwanga muve ku mmwanyi muviire ddala ku mmwanyi muviire ddala ku mmwanyi otherwise ekiwanezo kyemugenda ofuna kigenda kuba kyamaanyi mune bino mbyogerera wano naye gwe ogenda biraba bajja tandika Kongo k'omu ng'afa omu ng'afa nga tuzza omu agenda kufa gwe olaba omulala n'omulala afe abantu Katonda tebamanyira bantu be Bayibuli egamba tamanyiiribwa tasekeetererwa ye Mukama Katonda n'omusumba Salode Sala gye yasaba Katonda tamanyiirwa tasekeetererwa gwe wookwata ku ggwanga lyavaayo nkiddamu wookwata ku bantu bakola ki galemye gavumenti okutandika ozimba amalwaliro bali ku mmwanyi gye bateesaako gavumenti gagiremye okuvayo kutereza ebyenjigiriza bali ku mmwanyi gye bateesaako enguudo zaffe bali ku mmwanyi gye bateesaako okutereza bano abaagala okubba ebitundu by'omunda mu malwaliro bali ku mmwanyi gye bateesaako really abazadde abaana bafiira ku nguudo bali bannaye Mukama kitange ng'oli ku mmwanyi ffe tuli mu bibiriko tubalabula buli muntu ali ku mmwanyi ogenda Kongo k'omwomu bajja kulaba ogenda kuzza akatambi kano linda kubanga nno siddeni nedda ffe tuli bibiriko tetuli mu kuloga wabula tusinziira ku kya Bayibuli nedda nsaagala kudda mu ssaala ya muzeeyi gye yasabye nze omanyi lwaki saagala giddamu ensonga eri emu oli yabadde ayogera ne Katonda yamanyi kye yasabye otegedde nze kyendiko kiri bibiri kale ne pasa Bugingo wona omusanga ajja kusanga agambe kiri bibiriko otegedde gwe tomanyi gwe yabadde asindikira Saala oba yabadde agisindikira gavumenti nsonga lwaki nkugamba ng'omanye endinga gy'aliko simanyi oba yabadde agisindikira ani naye abantu abamulumba bangi balina ensonga lwaki bamulumba waliwo omuka ogujja nga tewali muliro nze kisaakye Ivan tugenda kubanga tubeerawo buli di tojja bagamba lunaku tuyinza ogishuutinga kati netugitenja oba netushuutinga olunaku lumu nga 3 netuzita bwetu twebaza ne Mukama twogedde ku mmwanyi n'enkuba n'etonnya ey'amaanyi aye tetugivuddeemu tulaze nti guno mukisa ogw'amaanyi twagala okulabula bali mu gavumenti mwenna omanye okwogera ennyo si kwe kusinga wabula ate okuwulira okuva mu ggulu kye kisinga tusimbulidde nno ddala Mwami Museveni w'oba oyina w'oli weetereze onywere tereera butereezi bw'oti onywere kuba waliwo ekijja ate nze munnaye sooda abantu ababaddeko nange bakimanyi nti ne wemba njogedde ekintu ababaddeko nange bo bakimanyi wenjogera ekintu kobe ng'oli musabye ote tosobola kikyusa kobe ng'oli musamize nga weesigayo tosobola kikyusa bannanyi baffe tugenda kujjanga n'omwami ono kisaakye tugenda kuba tukweta program kati ebigambo biba bikunyumidde kyoba okola subscribing ateekako notification bell agenda kubanga ajjanga wano tuttaanye ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nnyingi for now
Bye bye. Let's meet in another program. Export TV to the world.